Mulangira nina ekibuuzo. Omusajja bwe tuba twegasse, omusajja n'anfukamu, omusajja namaliramu, nze ndwala n'entabuka n'enfuna obulwadde n'eŋŋonda kasita nfukamu nga tubadde twegatta. Kaakati jjajja n'embeera nga neebuuza ekintu ekyo kiva ku ki? Buli lwammaliramu bw'ati ne neebuuza ekintu ekyo kiva ku ki? Kaakati mba ndi waka, Mulangira n'onneeyolekera, gwe wennyini Mulangira n'onneeyolekera ng'oŋŋamba nti bajjajja b'omusajja oyo bamubanja, takusasulanga. Kye kireeta embeera eyo ey'okufukamu n'olwala. Jjajja Mulangira era n'omala n'ogamba mu kirooto ekyo mu bubaka obwo nga mbufuna kubanga wanneeyolekedde bweyolekezi, era n'omala n'ogamba nti mwanguye bye muliko, obudde bugenda twagala kututereeza. Jjajja n'asanyuka nnyo ng'onzizeemu. Weewaawo kakati obubaka bw'omukyalo ono bwebwo, okitegedde, njagadde mbumuddiremu bwebwo nga bwabuwadde. Nsuubira okuba nti sirina kyendesseeyo mu ngeri nga gy'abuwaddemu yeeyo. Omukyalo ono yeddirango era nga ndowooza muzzukulu wa Kintu, Ssekabaka Kintu bamuyinako olulyo. Kakati omukyalo ono yeddirango. Kakati omukyalo ono omusajja okumaliramu n'olwala, mulimu amu amazzi gababalagala, abamu ne gabasiiwa, abamu n'afuna ebirwadde n'akola ki. Kituufu wabaawo question mark. Omusajja baba bamubanja era omusajja bw'ategendereza mwawukana. Era oyo omusajja mujja kwawukana okuggyako ng'ategedde jjajjaawo ky'ayagala, jjajjaawo tayagalira ddala musajja oyo okwegattako, okuggyako ng'alina kyakozeewo kye ki? Omusajja oyo alina okugenda ewammwe. Kati oyinza omusanga nga mwavu mulungi kati. Oluusi omusajja tabigenderako ebyo byakukyala byaki, oluusi alinayo n'akawala kaakwana ebbali ng'omubuulira ebyo siiya. Ndaba abasajja abamu bwe batyo bwe bafiirwa abakazi. Kati omusajja oyo alina okukyala ewammwe, alina okutwala ebintu mu ngeri y'omumanya. Bw'amala ebyo agula olubugo n'ekikooyi, agula olubugo n'ekikooyi n'ekibbo n'akamba ebikwasibwe. Ate kwoyo olubaala akubanja omusajja oyo abeere mabegawo ng'akuyambako bw'aba akwagala. Naye ku basajja b'ennaku zino banswa za luguudo, nze sirowooza nti omusajja ebyo ebintu ayinza obbikola. Abasajja ba leero okitegedde, gwe ng'oliko emizimu gyo era akulaba bulabi, kuba n'abawala abaayala ayinza n'okuba kati akuyina ng'alinayo n'akawala akalala ng'adda ku olwo, adda kuggwawo ebizibu. Mbw'ate bino ate biki, alemu okwezimba agula poloti mbw'adda ku ggwe, mbw'ate simanyi emizimu gy'agambye bw'oba onjagala. Kati ono ojja musanga mu maka ng'ayogeza kyegyo. Ala bannange, taata Ibra nkubuulire, nze emizimu gy'agambye wabulabe oba otwagala olina okugenda ewaffe. Omusajja agenda okubala ewaabwe ng'olugendo lukwata mu mitwalo 9. Banka emubanja alina ne looni ng'adda ku ggwe kuba n'abawala abaayala mu kibuga. Era kyova olaba nga abawala abalubaala abasinga obungi temufumbirwa, obukwakkulizo busukka. Okitegedde, mutuddeko emizimu emikyala ng'emizimu egimu ginuga n'okunuga gya ngezigezi. Omusajja n'agenda okwebakako wansi ne weegatta ne weewumbako. Omusajja n'anoonya ekkubo pe. Omusajja n'agenda okwegattako olina n'onnyogoga ng'olinga ava mu firiigi. Omusajja n'agenda okwegattako olina n'oyiwa olutiko. Omusajja n'awasa omukazi nga mulubaale, buli budde omukazi yawoza wano wannuma. Omukazi bwe yeebaka n'omusajja ku kitanda yaafuna embeera emukaluubirira, awulira tayagala kulinaana muntu yenna. Ekivaamu omusajja n'amubuuza ye ggwe obadde ki? Omukazi n'amugamba nange simanyi, nange embeera entukako butuusi. Omusajja n'agumiikiriza wiiki esooka
ate bwagenda omuga nti sembere eno kubikkula ku nayiti oba sikaati ate omukazi n'akwatawo n'alaga nti faagala okitegedde kubanga ekintu kiri bwe kiba kimuliko oba empewo nga zimuliko zimutta appetite ate ziba zimwagala kubeera yekka. Jjukira n'omusajja abawa akasolya kalala abamuko ate omuwala najja asenzebwako omuzimu oluusi nga gwa sezaala okitegedde. Kati ate n'omusajja muko kati olaba omukazi bwe yeebaka ku nsonda y'ekitanda oluusi double bed naye baka ku nsonda y'ekitanda ate omusajja ayagala kabugumu ayagala mwelinaane okitegedde ate omukazi tayagalya ddala kumulinaana atembeddwa omuzimu oluusi gwa sezaala alina kwebaka eno ku nsonda ya kitanda. Kati omusajja n'agenda akaluubirirwa omusajja agenda okutunuulira ekikazi bulijjo gwayita omukazi alaba kikazi bwagenda okigamba nti sembere eno tekikkiriza kyagala kweyawula. Omusajja n'agenda asoberwa omusajja n'asirika n'abimma amazzi enkeera bwadda alaba omukazi era ku kitanda omusajja ayagala kwebaka bonna akabugumu bulijjo ye yakamanyira ayagala akabugumu kiba kimutaddeko okugulu biki atoggira ndale kati nakayimaya aliwo ndeka tonkwatako. Omusajja n'atunuulira omukazi n'atandika omufuukira ekikazi olwo atamwa olwo empewo zino ziri ku revenge omusajja bw'alemererwa tukutwala ziri ku revenge. Kati abasajja abamu abatali babuulirira abatali bagumiikiriza batasobola kumanya nti mukazi wange alabika alina embeera eyamulumba amaka bwe gatyo bwe gafa so nga abasajja abamu bagenza okulemwa abakazi nga balemereddwa kukola sayansi wa mutima. Awo weetaagawo sayansi wa mutima manya nti mukazi wange si yabyereetamu si yabyekoza mukazi wange alabika aliko empewo kamugumiikirize zimale okukkalira. Naye ebisajja ebimu kibeera mbulira omwo ne kituluta omwo nno olabika wafunayo omulala olabika oli mwenzi ate embeera eno gifuna amala genda wammwe. Kati abasajja bwalekayo abakwagala nga luli nga sinnakuwasa waddamu n'obaagala ate ennaku zino ntambula nnyo era jjo nadda nembuuza abaana ne baŋŋamba nti toliiwo nenkulinda nentuula okutuuka lwe nennyula nenzirayo ku mulimu nga toliiwo wayinjidde dde olabika obeera mu basajja embeera kati yakyuka mukazi gwe wakyuka. Omukazi n'obiwuliriza n'okaaba n'okaaba amaziga ne gakuyitamu ng'omusajja byagamba ekituufu tobikola okitegedde tobikola tolinayo omusajja gw'oyagala ekituufu naawe embeera ekumerako bumezi osiiba oli mulwadde omugongo gukuluma ekifuba kikuluma embeera togitegeera weyayamulira kumukumu bwe bajjagala omusajja aganye okutegeera nti mpewo omusajja oluusi ewaabwe tebannasamira tebabisamira tabimanyi okwebajjagalako takumanyi bweyayamula tabimanyi. Musajja n'atandika okutolotomera nga mu buliri musajja najja n'akugamba simanyi era ebintu byo bikyaliwo sembere eno ino omugamba mukwano jjofule ndeka kakati nakuleka bbanga ki luli najja nenkugamba n'ogaana n'osemberayo buli budde ndekaamu ye lwaki togenda wammwe va nembuliri ogende webake mu ddiiro kale ate abo basindika asitamye empewo zino wezaagala eziri ku mukazi wezaagala era omukazi asitukiramu. Jjukira empewo zo weziba kweziri ku mutwe nga ziri ku ddute mu kaseera ako ziba tezeeguya kati ziba zakumezezza muddo obuteeguya teweegayirira. Kati era omusajja olukugoba ku kitanda okwatirawo bulangiti yo bakasuka k'abaana ng'ogenda mu ddiiro bw'otuuka mu ddiiro nonno olyoka ofuna emirembe nga mingi kuba empewo bwedda tezaagala kulinaana mutabani ono n'olyoka ofuna emirembe nga mingi. Kati ate n'omusajja ye n'anyiiga bunyiizi n'agamba omusajja n'alyoka awera bwembanga bwe mugoba teyeegayirira. Abasajja abamu abayagalawo bwakugoba ku kitanda omwegayirire omugabe mukwano jjofule tokitwala bubi mukwano nsonyiwa n'embeera etandiiko biki kati ate oliko empewo teyeeguya okwata bukwasika bulangitiko ng'ogenda mu ddiiro musajja ng'alyoka asigala mu buliri ng'emitaafu mu kyenyi bwe yeesooza eno omukulu mu mpale asangiddwa ayimiridde busungu bonna babugasse osituse busitusi n'omaanyuuka omusajja abadde ayagala mu kaseera ako so nga wandibadde oleka omukakkanyiza. Musajja n'alyoka atulutuuma wabula nkubuulire ngenda kufuna omukazi omulala sijja kudda ku kino kigwengere kya mukazi ate alina okgenda alina okunviira tajja kunsuzanga nga ntunula n'omukwatako n'asamula eri omukono pozi tammanyi ngenda kutandika okukwana. Omusajja n'awera enkolokooto revenge n'obeera mu ddiro n'ofuna emirembe n'enkeera n'owuliramu emirembe n'oli n'owuliramu emirembe kivamu buliri n'obukyawa okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ebiseera ebisinga obungi gwe mukyala gwe abuuzizza ekibuuzo kino ekitta amaka buteemanya
kati omusajja oyinza okuba omubuulira nti wansi bw'onfukamu ndwala nfuna endwadde ne zinnuma oba nenfuna ekimenyomenyo oba amazzi gambalagala. Omusajja ayinza okuba nga ewaabwe ebintu ebyo tabimanyi nnyo tabigenda nnyo kati najja tatuukiriza bintu ebyo. Kati empewo ate nga zo zibanja kuba ogambye nti Mulangira nenkulaba wanneeyoleka, ogambye nti nakweyoleka n'ondaba nenkugamba nti ekireetawo embeera eyo omusajja oyo omuzimu gumubanja. Kati ogwo omweso guba guwedde, abantu abagezigezi alina kukola ekyo amako kubeerawo. Ate n'ogamba nti Mulangira nenziramu nenkulaba ng'oŋŋamba nti musambyesambyeko, obudde bubayitako mukole ebyaffe, okwote kwe kusamira. Okitegedde? Kakati embeera eyo nanagwo omweso n'omwana omuto aba agutegeera. Naye olw'okuba nti abafumbo mubeera temusobola kwemanya na kweyiga, abamu bakaluubirirwa embeera z'abannaabwe. Okitegedde? Ate abamu ofumbira omusajja nga tabimanyi. Oluusi omusajja yatawaanyizibwa lubaale ng'omukazi tabimanyi. Omusajja n'agenda mu ntabaalo oba mu mbuga n'asulayo, omukazi waka n'azimba n'agamba alabika asuula mu bakazi. Kati ebyo byebintu ebyawulamu amaka, kasita mutandika okuyombagana naye nga muyombesa lubaale, maka tegabeerawo, gaawukana. Kale nno weesabire nnyo. Omusajja ogw'olina oyinza obutabeera naye singa munaaba temwetegedde. Omusajja bw'anaaba nga atya by'oloota mujja kubeera mwenna. Bw'anaaba nga by'oloota bitwala ng'embozi z'oku mwenge temujja kubeera mwenna. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.